Tukola bino nga His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe mweyitira Bobi Wine amaze okuba nga asalibwako Emagere tasobola kuseetula kigere kye kukijja mu kikomera okufuluma alabe ebiri ebweru. Security oba ebitongole ebyokwerinda bimaze okubanga byetoloola olubiri lwa Bobi Wine. Yes, ngenda kubanga nkuwa ensonga lwaki kino kigenze maso n'okubanga akituukawo amakya g'olunaku olwaleero. Olunaku olw'eggulo Bobi Wine yatadde ka video ke yatadde ku nguudo ez'omu bibuga Kampala ezimu ku ezo n'abaako byalagira abantu bakole. Kinajjukirwa nti ajuzi bwe babadde Katonga era Bobi Wine ne Dr. Kiza Besigye n'omulodi Elias Lukwago Lodi Mayor abagenda maso ne babaako obubaka bwe bawa bannansi. Lunaku lwaleero lwakuna lwe lunaku lwe babadde bategese okwekalakasa. Jjukira nti olukuŋŋaana lwa NAM alugenda maaso n'okubanga alutambula bulungi nnyo nnyini ddala. Viki exclusive gwe mukutu kwoli video jimpereka like information eduke mangu etuke kusekinoma yagalo jiwuliriza n'okugiraba mukadde twegatteko ng'osubscribinga. Yes, bo subscribing ofuna amawulire nga gakagwawo mu butuufu bwago. Ate naawe alina ebizibu ebyenjawulo Haji Miti Mulombi wadduwa mu kuzigira awali badde omwekwata ku namba y'essimu eyo gy'ogenda maaso n'okuba ng'olaba ku screen yo. Yes, ajja kubanga ate akubalira ekyo ekigenda maaso n'okuba nga kifuusa omuziziko. Jjukira nti ebizibu tebyewalwa naye ate osobola okubyewala singa osobola obivumula singa biba bimaze okugwako. Now Bannayuganda bannange mwenna ndowooza mulaba embeera y'amakubo ge tulina mu ggwanga nga ssente z'omusolo zonna zikozesebwa okuyamba abagwira amakubo amalungi. Mulaba bagwira bagatambuliramu babaganye n'ogayitamu. Kino tekisobola kukoma okuggyako mwe bannansi nga muvuddeyo okukomya eno embeera. N'olw'ensonga eyo mbakunga mwenna buli alina ky'asobola okukola akikola okulaga obutali bumativu. Oba osimbamu bitooke oba osimbamu ki tekijja okujjukiza abo abalina ozitereeza ababeeko kye bakola. Nange kennyini nja kuyisaako eggaali mu kibuga naye ate temulinda bakulembeze mwe kennyini musobola okubaako kye mwekolera nga bannansi. Byebyo byange. Mwami Kyagulanyi His Excellence agenze maaso n'okuba nga asalibwako olunaku olwaleero ku makya era ab'ebyokwerinda babukezeza nkokola ne bapaakinga emmotoka zipatro mu gate oba ku mulyango oguyingira mu maka ga Honorable Kyagulanyi era n'ekimotoka ekinene ekibeeramu ab'amagye oba abapoliisi. So bagenze maaso n'okuba nga baleeta emmotoka ezo ne baziteeka ku gate oba n'okwetooloola amaka ga His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira nti gye buvuddeko mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, mwami Besigye ne mwami Elias Lukwago Lodi Mayor nga basinzira ku FDC ye Katonga bavaako bibategeeza public ne babasaba nti olwaleero olunaku olwokuna bannansi naddala okusinga bannakampala beeyiwe ku nguudo mu bungi beekalakaase mu mirembe. Era ne babasaba nti singa obeera olabye ekinnya mu luguudo genda maaso n'okusimbawo ekitooke oyoleke obutali bumativu bwo eri gavumenti esobole okukolera enguudo ezo. Era omulodi Ssaalongo Elias Lukwago nkulaga bingi lwaki His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu abamuggalidde mu makage enkya y'olunaku olwaleero. Omulodi Elias Lukwago yavaayo naye ku lunaku olwo n'ategeezera n'akoola bannakampala ekijja kijje bagende ku nguudo ku makya g'olunaku olwaleero olwokuna ate ng'ennaku z'omwezi 18 beekalakaase peacefully nga tebayonoona bintu by'abantu naye nga beekalakaasa okulaga obutali bumativu bwabwe. Ajjukira nti okusetinga bino byonna bisobola okubaawo waliwo olukuŋŋaana olw'amaanyi olugenda maaso olumanyiddwa nga NAM. Olukuŋŋaana luno lwakuŋŋaaniramu oba lukuŋŋaaniddemu abakungu
ab'enjawulo okuviira ddala mu mawanga agasoba mu 10 nga batuula bateesa ku bintu obaoliawo Uganda byeyinza okuganyulwamu. So mu speech ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku lunaku olwo naye yayongerako eddoboozi ery'omwanguka n'agamba era n'akoowoola abantu okweyiwa ku street olwaleero nga 18 omwezi guno gwennyini ogwa January olunaku luno olwokuna bagende beekalakaase mu mirembe. In fact Bobi Wine yatuuka n'okugamba nti gwe munnansi Constitution ekuwa rights okwekalakaasa era ekuwa ne rights okwekalakaasa ne bw'obanga okozesa emmundu nga yagamba ekuwa rights okwekalakaasa ne bw'obanga okozesa emmundu singa obanga olwanirira kitiibwa kya Constitution. Ebyo byali bigambo bya His Excellency Jolo teweewuunya. Era n'agamba nti naye ffe tetwetaaga kukozesa mmundu olw'ensonga tuli nani violent. So eyo yali statement y'omukulu Bobi Wine ku lunaku olwo lwe baali e Katonga. Kati then maze okulambululira lwaki olunaku olw'eggulo zaabadde ennaku z'omwezi 17 lwabadde lunaku lwa 3 nam lwe mbutongole lwe yatandise okutuula okubaako byeteesa okusinziira ku kigendererwa kyayo. Olukuŋŋaana olwo lwenkunnyonnyoddeko lwegambye olulimu abakulembeze okuviira ddala mu mawanga agasukka mu 10. Munnange Mwami Kyagulanyi ng'akwata kamera ng'agenda okuzimu ku nguudo z'ekibuga Kampala ng'arecordinga ka video clip akabadde akampi naye nga kali meaningful. N'agamba nti mwenna abali mu kibuga nga muyita mu mbeera embi ey'enguudo. In fact siri kujja mu bigambo bye naye nkunnyonnyola bye yagambye, though akatambi Joel agenda kuba akabateera musobole okubanga mukeewulirirako. Kakati mu bigambo bye yakozesezza yagambye nti oli wa ddembe okusitukiramu olunaku olwaleero n'okwata ekitooke n'okisimba mu kinnya. Oli wa ddembe okukola ekisoboka kyonna olunaku olwaleero olw'okunanga 18 January okulaga obutali bwenkanya na butali bumativu ate gavumenti ewulire omulanga. Dr. Kiza Besigye okuzzaako katono emabega naye ku mulundi guli bwe basembyeyo okubeera bonna e Katonga yagamba nti gavumenti teyeetaaga kulinda bakungu bano abakuŋŋaanya okuva mu mawanga 10 plus kuva mu ggwanga. Leka abantu beekalakaase balage embeera gavumenti yo gyebikkirira. Ebyo byali bigambo bya Dr. Kiza Besigye mu speech gye yagenda amaaso n'okubanga awa abantu. Now ekiriwo olunaku olwaleero ku makya webukeeredde nga Bobi Wine yamaze okubanga ate asalibwako. Situnaba kubanga tufuna information okuva mu maka g'omulodi Lukwago ki ekiriyo nayo bamusazeeko gaakatuuka. Ne Dr. Kiza Besigye Kasangati nayo bamusazeeko. So ba leaders mu kino ekintu eky'okwekalakaasa abasatu Kiza Besigye, Bobi Wine, Lukwago bamaze okubanga maka gaabwe bonna babasalako mu ngeri y'ebyokwerinda ebinywevu ddala era nga ne munnamawulire takkirizibwa ku crossinga kuyingira munda mukadde kano. Wabula tukusuubiza nti ku Vic Exclusive tugenda kukozesa olukujjukujju n'oluwenda lwonna okulaba nga tukuwa ebiri munda mu maka gano asatu agagenze maaso n'okubanga gakola ki nga gasalwako ebitongole ebyo by'okwerinda. Then n'ekintu ekyanga amaliriza Bobi Wine, Kiza Besigye Dr. Kano, Lukwago omulodi. Nsuubira olwaleero bwe babanga babakwatidde mu maka gaabwe mwe babagalidde ne babanga abasangiddwamu. Endowooza yange nejjo tugamba yali ba mistake. How?
kibadde kisuubirwa kubanga mwaduumidde tebayinza bakkiriza. So tekinnategereke kubanga bana be basibidde mayumba ddala mwebali mayumba oba tuyinza okwekanga nga bakuuma lubugo naye nga Lubaale ali mu kibuga atayaaya. Oyinza okwesanga nga Bobi aliwa Edi Mutwe aliwa Nubian Luli yayikweka wa Nubian gye yayambalira n'engoye. Luli Dr. Kiza Besigye baggala amakage nga afulumidde mu pulimo. Bamusanga kwaluwa paka we bamwekangira. Then Lukwago omulodi ye tewali trick gye yali. Ate okujjako ate gye bawuwi yaye mubeere bulungi mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 07528871515.